Anything Media. Awe nyini, njagala mbere nga tenyenda ki ekiri mu kibiina ki Forum for Democratic Change ngata nga Honorable Twaha nyini atuwe ekifaananyi katugende ekiri mu FDC nalabye ne mwa chairman Birigwa nga y'omu ku basiimye alipoota ate nga mwe Dr. Besigye wamu n'abalala basobodde okuba nga bawakanya alipoota eyo. Awe nyiri yali deputy mayor bwakomawo sebo kulikayo sebo kantandikira okusokera ddala nsaba bannayuganda okwetegeka ku lunaku olw'emmande founding father wa FDC era omulwanyi Namige agenda kwogerako eri ensi ku nsonga ezo ow'ekitiibwa ennyo retired Kanukiza Besigye agenda kwogerako eri ensi alirinda wanajja nankumbi katonga naye kyenyinza okugamba ku kitiibwa atyayo sijja gamba nti atyayo omuntu nga musawo kitegeeza omutima gwe guba mumalirivu okukola buli kimu okuwonya omuntu kitegere oli dokita naye eri ekatonga ye ofiisi ye entongole eya people's government naye kati mukulembera baani people's government yavaako ekisanja government weri era ekyaweereza people's government yaliwo 2016 mu nteekateeka mu 2021 nkusaba ondeke ngende butereevu ku FDC nsonga bannayuganda bategeeza pozi kamweka information sabo wano mu Buganda n'ozaala abalongo ebbali era okukakasa nti balongo ba musajja oyo babaleeta waka wabanga Besigye ddala akakasa nti akyalina amaanyi ge FDC alina kubeera najja nankumbi nekirala okwongerezaako ku Honorable Shem byagamba byagenda okwogera bya people's government bya PFT bya FDC webanga bya FDC ebikwatagana ku nsonga eziri mu kibiina Honorable Twaha aleme tutubuzaabuza ndowooza Besigye ati ekyakolebwa ku muludi okuba ndajja kusobola kuyingira naye kola ki kubanga bano abasajja bakolagana ne Museveni bamalirivu ne waba Besigye yennyini okumulemesa okunyambye n'onzikiza n'enteesa oluvannyuma mu budde bwabwe ne bateesa nkuwuliriza kakati ensonga eziriwo mu FDC n'ekiri kyokyogeddeko ki ekiriwa ekya Dr. Besigye obutagenda najja nankondo agendayo kukola ki headquarter Dr. Besigye wayagalira okugenda najja nankumbi agendayo naye olwali si mukulembeze mu FDC si mukulembeze najja nankumbi wagendayo bakulembeze sinigambye si mukulembeze nti alina kyayagaze najja nankumbi naye wabeerawo ensonga yonna emwetaagisa agendayo amawulire agafulumye nti ku sharing hall ensambya baabagobyeyo ne mudda kufe yabadde feyawe hotel sijja kukyogerako ekyo kuba sikinaako nnyo bukakafu nti oba waliwo ebbaluwa okuva ku sharing hall okusaba konna kwabadde wano ku fairway era pressure yabadde genda maaso kakati ensonga eziri mu FDC fenga bana FDC abalwanirira enkyukakyuka era abalowooza nti enkyukakyuka tujja kugireeta nga twegattiddwako bannayuganda tukyakkiriza nti enkyukakyuka ekyasobola okujja naye mu nkyukakyuka bulina okubeeramu abalwanyisa enkyukakyuka oba okyagala oba tokyagala ffe twagala tuweyi kiki ekiddako mu FDC tusobole okumanya ekiddako mu ngeri ki ekiriyo kati obukulembeze bwa FDC bugenda kuvaawo mwami amuli ati anakkiriza naddako ebbali okulonda kutuuse kubandoza nalabako yali ejeno mugisha yes bwe yatuuka okulondwa kwe yadde ebbali then proscovia salamusoma ebaserabye oba tiyali chairman Birigwa no kwali kulonda kuno kwa president kakati munkole ntuufu FDC abantu bonna bali mu buvunaanyizibwa naddala president secretary general n'ababali awo bwe baba bagenda okuddamu okuvuganya balekulira ebifo ebyo ne bibeeramu abantu abaddukanya obuvunaanyizibwa naye kyenjagala tutegeere nti tuli mu nsi efugibwa nakyemalira era tuli mu nsi efugibwa omusezi aba mulogo
abamutimu kati abantu abo abamu b'okumpi kwagala butayagala bakoppa emize gyabwe ffe twakuya mu kyalo nga waliwo akakadde batugamba kasezi naye nga kasala ebitambo abantu kati omuntu bekabusala ekitambo bw'omulirana nawe akusala ekitambo nti omusezi w'oku kyalo yasala abamu ku bagonda majja mu kibiina kya FDC ekitambo bamala basala ekitambo ne bafuuka abasezi mu kubeera abasezi ne batandika okulya abaana be bazadde ne batakomaawo ne tubakoonako nti owaayi ekitambo kizze nagamba ddeka nze njagala kunywa musaayi kati kyekizibu kitwafuna mu FDC nti balugonda majja babasala ekitambo ne bafuuka abasezi kati tuli mu lutalo olw'okugobaganya abasezi mu kibiina kya FDC waliwo nambuziza ekibuuzo nti twaha ddala okyalowooza nti mukyalina essuubi erijja mu buyinza mu FDC ffe nga FDC kyalina essuubi naye okusingira ddala nti FDC si kyekikulu okujja mu buyinza wabula bannayuganda beddiza obuyinza bwabwe obwabawambibwako Gen. Museveni ne mutabani we ne muganda we Sale waliwo ekimalamu amaanyi wembanga mulemeddwe mwenga munda mulimu kwerwanyisa ye President Museveni namutandikako ddi bwani yakugamba nti bemwerwanyisa munda ekijjawo okubeera nti muli kulwanyisa lutalo ekyo kibayamba okumanya abalabe bammwe nze ndi musanyufu leero okubeera nti Lugonda Majje yatulaze wajja bulijjo gyagwa kuba ffe twafuna okutya okw'amaanyi emabega kaawo tulina abaana abaffe abalaadi abeegatta mu bibiina ebyenjawulo bajja ne bakuba enduulu ku babbi b'amabaati be bamala okukuba enduulu ne babakwata ne babatwala mu kkooti ne babasiba emyezi 3 be bamala okubasiba emyezi 3 be bajja okukubira enduulu babasibanga wiiki emu abalala tebabasiba nako kyokka ekikwewuunyisa Lugonda Majje yagenda ne yeeyimirira ababbi b'amabaati anti yali ava gyabo abo bange nabo ffe tetubaagala twagala bayambala engoye zaabwe bagende wa Gen. Museveni bafumbe ofubu wabwe simanya Lugonda Majje simabi jukira erinnya ly'ettuufu Lugonda Majje munnayuganda yina amutegedde y'Oweekitiibwa Nandala Mafaabi ne Powa muyite Nandala Mafaabi honorable bijeri bireke simanya Lugonda Majje simanya Lugonda Majje otegedde Lulindi anabo Balugonda Majje be baleese obuzibu ye y'omu njanabo Lugonda Majje Oweekitiibwa Nandala Mafaabi akola nga Secretary General wa FDC eyakoppye emize gy'Oweekitiibwa omusezi w'okuno omukadde eyamusala ekitambo n'ayiga obusezi najja n'alitobwa n'akyemanya mu kibiina kya FDC FDC kyekibiina ekyokuleeta demokulasiya mu Uganda abantu bonna kwe babadde basibidde olukuba okulaba enkyukakyuka ey'omugongo nekitwewuunyisa ffe ng'abanna FDC okubeera ng'ekibiina ky'abantu ekyazimbibwa ku musingi ogw'enkyukakyuka nga kiwambiddwa abantu abatono nga bakolera mwami Museveni naye tubagamba nti basooke kutta bannayuganda ffenna batumalewo okutwala FDC wa mwami Museveni tetugenda kukkiriza nga tukyali balamu FDC erina omusaayi gw'abantu FDC obufumbo bw'abantu bufudde FDC abantu bafiiriddwa emirimu FDC abantu baavuwa olw'okuleeta enkyukakyuka okozesa otya amaanyi abantu ge bakwazika okubakulembera n'oyagala obabuze obatwale wa mwami Museveni tetusobola kukkiriza kutubuza chairman ali saidi ki chairman y'omu ku baawambibwa era yavuddeyo n'asanyukira alipooti yakoleddwa bwe waali badde gwe waalikoze eki bw'oba okyajjukira wakakiiko k'ebyokulonda bya agiyani eyavaako mwami Kigundu be yali asinkanye n'ono aliko ebusoga yamugamba kansuubire nti gwe onolangira akalulu k'amazima wano tuli mu buwambe buli muntu ali mu buwambe omuntu yaweebwa biliyoni 7 etanakozesako yadde emitwalo 2 ate nga y'omu ku basajja abagagga nze neewuunya Oweekitiibwa Nandala Mafaabi okulya ssente z'abawi b'omusolo ng'ozigyewa mwami Museveni ng'olwedde oli musajja mugagga muvumu obuluvu obwo bwaki mwami Nandala Mafaabi amanyi agenda kugenda naki mu ntaana maliriza na kino agenda na ssente njagala omalize na kino ese mwami Nandala Mafaabi y'omu ku balina amaanyi tumusaba alekulire wamu ne president aliko president aliko Powa alekulire Nandala Mafaabi alekulire abaddukanya akakiiko k'ebyokulera mu FDC balekulire gwomu kubadde basinga okubeera ne Powa waliwo omulaba mudde ebituli
nakugamba wano nti twali ensonga twazitegeera naye ng'abakulembeze ab'enkizo nga tuwumbirira ensonga tuzikwate mu nsajja kikulu era nga tubasaba nti baganda baffe yadde mwasobya musobola okugenda ne mubeera ne NRM mu bufumbo bw'ebikukuju ffe ekibiina kyaffe ne mukituleka ne tutwala maaso ekifaananyi ekitambula kiriko Robert Mao kiriko Jimmy Akena kuliko ne Poa kuliko ne n'abalala nga balina bwe balya n'okunywa okyogerako ki omuntu yenna bw'aba agenda okuwasa tasooka kukuba mbaga asooka kwogereza abasajja abakimanyi naddala abavubuka bakimanyi osooka nakutona bulabu kwegonza ogenda okugenda mu bakadde nga mwe mwafuda dde okukkaanya abamu nga nettu wali kukola ki wali mutikkadda kati oyo omwami aludde kati ate Nandala Mafaabi mu 2010 Nandala Mafaabi mu 2010 yasinkana ne General Museveni mu hoteli emu ebugisu ng'ayambadde gomesi sesimanyi oba omu yali mukyala ng'omu mwami kuba basingana mu hoteli ate nga guest house oba kati ebyo tebisobola kutwewunyisa ffe nga FDC abagala enkyukakyuka wabula tusaba bannayuganda muveeyo kino ekibiina si kyaffe abali mu bukulembeze ekibiina kya bannayuganda muveeyo musitule eddoboozi lya bano abaami badde ebbali bagendere ddala mu NRM ng'atamu ngo bwe yagenda twasanyuka kamaleyo kano taata kamaleyo kano obudde bwenkuwadde bumala nja kuba nkomawo nkongere obudde neyanziza nnyo neyanzeke honorable twaha munna FDC tumuwadde obudde asobole okubeera nga atulambulira ensonga wadde ebimu tabitugamba ayite eno yasinga kukuba President Museveni naye nga biri mu kibiina simanyi honorable kuzi owulidde ebiri mu FDC ebiri mu FDC sebo mbiwulira era ngoberera nnyo kubanga ffe ng'abalidde ku mbeera n'oludda olwagala okuteekawo enkyukakyuka naye eddoboozi olina ttono ate microphone ya Facebook ntono nti ffe ng'abaludde nga tuyayaanira enkyukakyuka bwe ndaba ebiri mu FDC ekyamazima bitwenyamiza kyova olaba tugezaako bigoberera okumanya nyina ekintu kye wabuuzizza honorable twaha kye njagala okusooka okuggyawo ebibiina by'obufuzi bino naddala ebyaffe by'opposition gavumenti kyesooka okukola gavumenti yonna eri muyinza naddala nga yanakyemalira ng'eno eyagala nnyo okubinafuya mu mbeera y'okubinafuya esooka netondawo one propaganda mummwe bwe mutabasitedde nnyo ne mwekanga nga mwabuluse lwa bigambo bwe muwona olutalo lw'ebigambo ebyo eteekamu ensimbi propaganda nga ki Dr. Besigye ne Museveni beebaba ekyo nakyo kyekimu byebimu kakati bw'osanga abantu ababuyabuya abatasobola kulizoninga bulungi basobola naye wamma kituufu naye kyakwatayo anti naye era mu kukwatayo kwakyo abantu bagenda bakitegeera era bagenze bategeera propaganda Mwami Museveni kikyakozesa ekirala nti bw'olemerera propaganda n'agaana okukwata abantu akozesa ensimbi naddala ng'aziwa abakulembeze b'ebibiina abamu abalina emyoyo emitono n'okuba nti baagala ki kakati abasigaddewo bwe tutegeera ensonga ng'ezo tetusobola kuzisirikira kyova olabeera afuna nno balina mwoyo mitono nga bw'ogambe afuna bali abasajja ab'amaanyi nandala nga omusajja w'amaanyi naye omwoyo mutono kubanga nandala ku bugagga bwaliko nkakasa nga obuwumbi 7 abuyinangayo omuntu omu kati zino baba bazimuwadde kugabana ne bapowa n'abalala kyenji kuye nandala is a very rich man naye ekyenjawulo okutegeeza nti omwoyo gwawe mutono nnyo naddala guli ogw'enkyukakyuka kati ekizibu ekiriwo mwe mwagala nnyo n'okikozesa ffe bwe tulaba nti Kazibe Bashir Mbazira nga NUP atandise okutambula ng'atambuza bitege ne tulaba Jimmy Lukwago yatambuza bitege agenda n'amiitinga Muhoozi n'agamba mbu ayagala kulaakulanya constituency naye nga Muhoozi talina yadde ekifo kyonna mu bukulembeze bw'eggwanga lino ng'ate Ministry ya Finance and Planning amanyi weeri tetulaba nti otandise kati eyo bwe tuba tulwanyisa tuba tetwerwanyisa tuba tulwanyisa guli omusambwa oba oli kitambo kiri twakyayogedde ekya Mwami Museveni n'ekibiina kye tekigenda kujja muno nti nzija kamalirize wano nzije nkugire FDC yakola ensobi emu era ffe kyetukyabanenya ebbanga lyonna bw'omala okutegeera nti ono omuntu alya ne sitaani muboole mugobe luberyeberye tuli fenna muboole mugobe luberyeberye
naye kati essaawa zino ebintu ekiwundu kimaze okusamba eddagala ate abefudisa abatuufu batulaga nti kakati essaawa zino beetaaga okugira ekibiina kyabwe mulemu katono abali Magnific Media. Okay, neyanziza gonepokizera eddakiika emu nsaba onzike mbadde maliza nga nkulaga nti kati FDC yagenda okulaba ekintu kigenze beyond kakati wakati mu wiiki wano ekiwayi kyendowooza nti kikyali ku mulamwa ekikulembera Honorable Semujunganda kyataddewo ensonga 3 era zensuubira nti ensonga zino singa zinaatereera FDC esobola okudda engulu n'ebivampinga wano bagambye kisookera ddala FDC eteekeddwa okuddamu okukola update y'abalonzi baayo oba register entuufu va kweno nandala negundi sitwayo n'amanya ge yabawadde gye babadde bafumbye bano ne basala ebitambo otegedde kati eyo ensonga nkulu ekyokubiri bagambye nti akulira akakiiko k'ebyokulonda n'akakiiko ke konna badde ebbali because balagira sembayo obukulembeze obw'okwentikko nabwo budde ebbali okulonda kugende smoothly nga tewali conflict of interest ezo ensonga 3 ze basimbyeko essira manyi lwaki Honorable twabaye tazogeddeeko kakati ffe tulowooza nti bwe babanga ddala bano abasajja bakulu b'amazima nga bagamba nti balina ssente ze baali balidde wayogedde kwa alipoota naye alipoota eyo ekolebwa akakiiko ka National Council akalondebwani National Executive Council kalondebwani kalondebwa powa ne banne kakati tolowooza nti kandibadde kiringa nga bwogamba nti gwe tukukoleko alipoota wano ngaasani yagikulembedde oginoonyereza kubazaayi egenda kuvaamu biki kitegeeza egenda kujja nga ekwejjereza bwejereza tolinaki wali badoganyereza kwasani nga teri program direct nga tolina musango so ne report nayo bw'otunuliramu n'olowooza n'okola logic olabira ddala nga nayo report yabadde yakigumaza so kino kye tusaba bwe baba nga abakulembeze b'FDC ddala bamanyi nti emitima gyabwe gy'opposition bakole ebintu ebyo bisatu kubanza wemba manyi nti sirina buzibu bwonna kuŋambye nti debbali nkunoonyerezeeko nvaawo kubanga manya sirina kyangulaki naye bw'onaalaba abantu abo bakalambidde 1 nga baganya okutereeza register y'ekibiina 2 nga baganya okukyusa akakiiko k'ebyokulonda ekyokusatu nga baganye n'okuva mu bukulembeze banoonyerezebweko kyekisooka ekyokubiri baleme kwetaba direct na influence eyo mu kalulu FDC ebeeritale ate nga ndowoozamu nti kekakodyo ka Mwai Museveni kyova olaba n'essaawa zino ne DP kyekimu kyeyakola olwamala okulonda Mao ne bamuwa ekisanja n'agenda n'akola memorandum oba oli awo kizingiramu n'ebifaananyi ebize bitambula Sebo nesimye okuba naawe gomu waliko mu FDC mwamu kubakyukakyuka no nze nabiraba tulabira wala FDC twagirabirawo we twaviirayo bino ebintu tebitandise nagamba luli tebitandise jjo era Museveni we yakolera statement n'akugamba nti we tunaatuukira mu 2-2 nga tetulina opposition ekyo ekifaananyi ekitambula si kyaleero kikadde abantu bano baali baatuula dda nga batandika okuluka ekyabwe so byebimu ffe ku bye twalaba ate FDC nagirimu nga muwagizi naye saali activist saali mukulembeze mu FDC so nanyumirwanga nnyo nze njagala nnyo ekintu nga kyaddala nga mwetuli naye nga kyaddala nga kisobola okuleeta enkyukakyuka Dr. Besigye yali ku mulamwa mu biseera ebyo naye obuzibu bwonna obwajja buli muntu abantu naddala bano ababuukirira emmotoka ku City Square abo ababuukira ku City Square batera okujja nga balina ebigendererwa ebitali birungi eri kye baba babuukidde so FDC olwaleero nina okukkiriza in fact nabadde nina essuubi nti FDC neesobola okutereera nayina essuubi eryo naye essuubi lyayongedde
okukeewa okukendeera Secretary General bw'avaawo wamu ne POA Honorable Nanda Mafabi naye n'avaawo FDC ereeterera esobola naye tajja kuvaawo tebajja kuvaawo tebajja kuvaawo in fact kyennenya Ssemujjuŋŋanda kwe kubeera nti yayise press conference n'asaba ensonga ez'essatu bano badde bakikola technically okuthrowing abantu bano out naye kati olwaleero bano abasajja baliisa maanyi aba DP bali mu kusaba maovaawo tajja kutavangawo era tagenda kukola ki kuvaawo ye trend bw'otunuulira tulina nnyo okuyigira mu bintu ebibaddewo nga bw'obalabye bwe bali abasatu enkola yaabwe ebadde yeemu ani president wa UPC amazeko bbanga ki ani president wa DP ekisanja kye tekyaggwako kati FDC nkubuulira nga bw'obalabye bwe baatuula baateesa enkola egenda kuba yeemu and that is how the thing is going to go. Nukuyo etirede nakugamba n'omulundi guli wambuza ekibuzo kyekimu ne nkugamba tewali kibiina ky'opposition kiteredde essaawa eno naye obukulembeze bwayo bwokuntiko kansooke obukulembeze bukyateredde naye era temuyinza kutuula ne mutereera nga waliyo obuntuntu eno mu batali ku ntikko muba of course mutawaana okwagala okutereeza nakugamba ffe nga NUP ekyenjawulo kye tuyina kye mubadde mutuvumira ebbanga lyonna we don't tolerate nonsense ebyo Honorable Twaha byagamba mbu twabikwata kisajja kikulu ne tuwumbirira eno gavumenti ya Museveni towumbirira bw'olaba amwesembereza goba mumuboole n'abantu mubagambe because tukimanyi bulungi sitaani ne Katonda tebeegatta goli musiraamu Lucifer bwe yafuuka Lucifer Katonda yamugoba mu ggulu namugamba genda yandimulese wali n'awumbirira kubanga yali malayika awo omulungi ennyo FDC ng'ogiraba buno obudde ekyasobola okudda engulu nkugambye nayina essuubi noŋŋamba kati buno obudde naye kati sikyalabawo ssuubi lya FDC kudda ngulu kubanga siraba POA nga standinze down siraba Nandala nga standinze down ate kasita abo bagira balemerako ekibiina bakitutte dda muganda wange era kyetwadde nchallenging Honorable Twaha bwe kibanga kikyasoboka njagala Dr. Kiza Besigye kuba ye tulaba akyali ku mulamwa ne Honorable Ssemujjuŋŋanda bagende najja nankumbi bwanga bakyasobola okugenda najja nankumbi ne bakola emirimu then tujja kulabawo enjawulo nti owaayo osanga kino kinadde engulu naye wabanga batandise kuddukira Katonga na mu bitundu birala then kitegeeza trend biri ebibiina UPC ne DP gye byakwata ne FDC lyekutte naye tekwate ate ng'ekwata yetya techniques zaawukana tugenda kukuba buli omu era nkyogera on camera fe sitaani yenna omuntu yenna asemberera sitaani tugenda kukwawula tugenda kukuboola tugenda kulaga abantu ekigambo kyekisemba tulina obulumi kubanga ekibiina ky'opposition kyonna buli lwe kibeera nga kiri mu kutaataagana kitukuba directing abo opposition so tetuyinza kusanyukira biri mu FDC essaawa eno wabula bituluma nga abaagala enkyukakyuka bituluma nga abantu abaddala naye bagende ne bwe banaagenda FDC ne bwevaawo olwaleero Twaha tagenda kuwagira movement never abawagizi bagenda kusigala nga emitima gyabwe gy'opposition twasinga Joyce aweshiwa Joyce na bosa sebugwawo amusinga amusinga twasinga mama Mabira abasinga lwaki yakyayimiridde tuli balabira ku bikolwa byabwe the moment ekiseera bwe kituuka nga tosobola kustandinga ku kigambo kyo n'omwana omuto oba omulalu akyayimirira ku kigambo kye aba akusinga oyogerako yayabulirako FDC
ani nadda mu opposition bwe yava mu opposition yajja mu opposition era siyinza nga mmaliriza siyinza kukowoola twaha nti jangu mu NUP sigala n'omutima gwa opposition ne bw'anaabeera nga tazze mu NUP naye ng'akyalina omutima gwa opposition tujja kutambula naye tutwale Museveni entyaji adde ewaabwe FDC nawe kulumya omutwe wabagwa ebigenda mu maaso tebikuyisa bwona amoderator neyanziza naye batugamba olwatta nnyoko nalumanya ne bakubuuza akolawo ki lwaki tewayogera olunaku Dr. Besigye yafuna ssente ensambya n'atwala n'obudde n'acekinga siriyo ze ng'ayita mu Bank of Uganda n'asirika n'akwata n'obudde n'azizzayo mu bitundutundu yakkiriza nti kyeyatandika kyagulwa olunaku Dr. Besigye bwe bamutwalira ssente ku petrol station ye y'ensambya nga tannaba kujejjako nga wakireyiminga ssente ezo n'atwala obudde n'akubira mu Bank of Uganda bamubuulira siriyo nti ssente zivudde ku vooti bwe ziti ne ziyitira eno nejjajja n'atwala obuvunaanyizibwa n'aga nti abazze okuzinona ngeri Nandala Mafaabi gy'ataliiko n'atazibawa naye n'azikwata n'azitwalira Nandala ne zimutuukako naye ono n'ajjako kyeyajjako n'akitwala ewa Dr. Besigye n'akikkiriza akkirize nti ekintu yakitunda yennyini wabanga yatunda ekintu ekyo tukkirize tugaane ate n'akera ku makya n'aga nti tulina kye tutandise naye nziguddewo branch B ey'Ekatonga kitegeeza ono yali avuddeyo n'aga naye ng'omusajja abaddeko n'amaka ati sikansimbe kiruuyu kimu sigale nga nnina amaka y'Ekatonga eri waagenda onaku bwe bakwata biliyoni ze 7 okuva ewa jjajja ne baba nga bazikozesa ne bazitemaatema kampeyini yonna n'abawo emmotoka ne bakozesa bajje balwanyise opposition ya NUP kyensuubira nti jjajja achieving kyali atandise FDC yagenda ate era n'ebikolwa byongera okulaga nti tasobola kkeera ku makya kuwoza tingenze najja nankumbi kkola ya lukuŋŋaana Honorable Ssemujju Nganda naye akulaga tasobola kugenda ne plan myani badanga natunulira ambasada kubiri ye yakkiriza nti walinze kyafasobwawo era n'agenda ntunza omuwolereza yasigala ayimiridde n'asigala kakakasa kyeyamaani wa FDC eyawano yanbadde naye agamba tulira naye yasobola okulaga naye ngenze n'omukazi nga muli mulaavu n'ozaala mukazi owotali abalongo bamalira mumaka wano mu Buganda manyi ga Dr. Twanbadde tugalaba nga gava Katonga ne gakomawo eka nategeeza nti Dr. twalaba engeri tutu yagenda DP yagenda jajja nakwatakubitegana nagiwa kusajja DP era ne bamaliriza wabanga sipati ekyakolebwa okulaba nti yandimenti okubeera kwefusisa tetusuubira okulaba nti basobola okujjamu ekibiina ekirala tetusuubira okulaba nti ne bali abanga bakola memorandum of understanding biliyoni 7 zituuse ze FDC tebayinza kukkiriza kuzekisa era okukkiriza kwabwe kutegeeza bwe bakikuza ja nobawa backup in following genda kukola esobola okujja ng'eri muleeya era bamalize ng'ekitebe kitwaliddwa ekya DP kikyaliwo ekya FDC gwebawulira nti Godfather gwe yakugambye akyasobola okugendayo founding father akyasobola okugenda we yafawuninga wembadde njawo okulabira amaanyi ga dokita agende nti bannange bankubidde ewange naye kikyensaba abali ku opposition tukkirize tugaane nti ekigendwa kyaffe kiri kimu okiwulira wekibanga ekigendwa kyaffe kyakununula ggwanga lino tulabe ki kye tusobola okwetereezaamu wempulira ebifa mu FDC owa NUP nange bineraliikiriza
twanabadde tulowooza nti kati munuupu ffe tukozeeyo strategy ki kuba ekiva eri kiyinza okujja eno owa PPP wadde wa bidandisali tukoze tutya wetuva eno bayinza okudda eno okiwulira owa jema tukoze tutya nti we bava mu FDC nga bava mu DP twetegese tutya kubera nibadde tulinayo tutugamba kati consensus eriwa nti ekigudde ku DP tukirabye kyasookera mu UPC ntulowooza lwali ne tugenda mu DP gye twali tulowooza nti ye pati esinga obukadde mu Uganda n'egenda tukitunuulidde kize ne kikola mu FDC kyagirabawo okujjako ng'abaali omunyago bakkiriza nti ssebo kiwatuwa tuzizza nesuubira kulaba nti Amriyat akkiriza okuwayo obuyinza nalamafabi sikkiriza okujjako ate okulaba nti buli shaffe eyinza okujja bayinza okubaako bye babawa okwongera okubasembeza abawaira yokusaba minisita oba kyetulaga ekifani towewuunyanga naddala n'abantu abadde ekirabeabamu bakola gatekeeper naye nga mu enya kijja kuba kitegeeza nti ayogera kisikamu ate atujja gitunuulira yavaamu sipiika n'agenda nayevaamu deputy sipiika n'agenda nayevaamu mama nabugonamu ekifo kyakizekine n'agenda binabina sebugwawo kyonna kyonna kikulaga nti eri yatandikibwanga akademi ate abantu b'omuwesi balina ekintu kye batukubye tuleme okukkiriza jjajja ategeka ekifo nti gogenda kubeera ku attacking nkuteeke component kuteeke corporate naye ng'ekigendererwa kyaffe kulaba nti project yabwe gye baatandika emyaka 5 plus basigala nga bakyagireka neyanzege musomesa kampunzike oli muna NRM ebigenda maaso mu FDC bikusanyusa of course ffe bwe tutunuulira ebibiina byonna generale tulaba obunnanfuusa obuyitirivu ennyo obugenda mu maaso n'okulyaza amanya bannayuganda kubanga ffe nga pati eri mbuyinza twagala nnyo munnayuganda abeere nga asekiwalingibbwa bulungi ate abeere nga ekintu akifunamu ng'abeera part and partial of this country naye buli lwabeera nga wabeerawo okubuzaabuza bannayuganda mutuufu kirina engeri gye kitweraliikiriza olw'ensonga bannayuganda balikibwa nga tebafunye programu ze balina kufuna olwa manifesito ebeera etambula ey'ekibiina ekiri mu ggwanga fe case in point FDC ekigitawanya kiri ekintu eki conflict of interest sente zino eziva mu iPod ne zijja muko bezituukirako bakweka tebaagala bannaabwe kumanya no tuyinza kuba kati boogera obuwumbi 7 naye tebalina na facts zibusupporting defending obuwumbi 7 feera case ni point tutunuulira ssente za iPod ezijja mu bibiina bino buli omu ayagala kusikangaza wa kwekaze eno kati bali mu kwekuba lwa byanfuna naye ffe ng'ekibiina ekiri mu buyinza tugenda kukkiririza mu bali ku kituufu tugenda kukkiriza mu political party erina gye tusuubira nti erina ekitebe kyayo political party kyetugamba okugamba nti okugitunuulira okubeera nti etambuza ebigendererwa byayo mu ggwanga kubanga mu ggwanga ebiina mu bibeera bikira tugenda bayamba bwe tulaba nga bano bannakigwanyiziba abeekula nti bategeera nnyo nga baddukira katonda tujja okubayamba tujja bayamba mu mbeera titwagala bajje bakwatire wamu n'ekibiina tetumanyi kirimbuye era tetumanyi kikyabe owa waali naddala makubi waali programs bazitambuza bulungi bano benoonyeza byabe babavunana kye batambula tebalina na bukulu kubanga betufolowingabo lweboogera tufolowinga ne tulaba nti kiki ddala ekitawaanya bano conflict of interest baagala kulya
baagala kulya ate balira mu nzikiza bwe babaagala okulya balire mu musana baleme kwekuba babizze ku NRM babizze ku ekibiina ekiri mu buyinza kirina ebyokukola era ndi mu kamera bannayuganda bano mubalabe mubatunuulire era mbasibire ekikookolo bonna be bamu kyetugamba nga NRM ekibiina ekiri mu buyinza bwe tutunuulira mu nsonga ezigenda mu maaso bano bannakigwanyizi bali bannaffe ab'ekatonda bateekawo embeera okulemesa bannaabwe betusuubira nti be bali mu layini ntuufu kubanga ebyabwe biri mu mateeka ekintu kasita kibulamu amateeka kasita kibeera nga kirimu okugootaanya n'okubuzaabuza n'okukyankanya semujjuŋŋanda honorable najja n'ayogera bino ogundi ono n'ayogera bino ate tuwulira nti nno bamise founding father agenda kubeera katonga ate naye abeeko tulindiridde tulabe byagenda okwogera naye nga tusuubira bannayuganda FDC weeri era pulezidenti w'eggwanga whatsoever talina nnyo interest yonna ekyankalanya bibiina bino ebibiina bye byekyankalanya era ojagenda okola nga bannaffe batandise okutagala wadde bannaffe badifendize tusimanyi tuli kituufu tetusobola kukola batandika nadde bannabwe babavaamu bali awo bali mu kubuzaabuza badde eno baddira ate ne bano just a matter of time bo bennyini beekuba ono deputy mayor bw'akwata kakutte ng'asirika munna aleme kumanya honorable aleme kumanya newakwadde wa finance kwegamba ndibo beerini ne batandika okwekuba kati we badda mu musana ne badda mu kamera ne bagamba president Museveni abateeka mu sente abakyakanyati n'agamba balikikawandis ajja kuba ebibiina byonna tebiriwo ebibiina byonna biteekawuya naye ebibiina tubasaba ekintu kimu mubeere objective bannayuganda mubabuuzi muganda wange ono engeri gyali musomesa ayogedde mazima ng'omusezi agula essowaani nti yakuliirako ki mufu wange yakuliirako bantu bange naye jjukira nakugaye nga ntandika nti wano tulinawo akakadde akasezi akasala abaana ku kyalo ekitambo kakati omu ku baasaliwa ekitambo agambye nti essowaani gyengula yakuliirako bantu bange kale nze seewuunya eno ensi yafa n'abakulembeze ne bafa naye bannayuganda ne bagaana okusitulawo ensi yaabwe okugetekanisa era tugwana okumanya nti ekibiina kya byabufuzi kisobola kutereera nga mwami Tihabwa ye pulezidenti nga muganda we Sale ye vaisi nga mutabani we Muhoozi ye Ssaabaminisita wa Uganda tewali wekisobola kutereera nga famire yeetufuge era nkusuubiza ne komenti eno sigenda ate eyinza okuba evuma bweba evuma olw'obulungi bannayuganda kakati bannayuganda tujja sigala tubagamba ati omusana waliwo abalaba omusana ne bekweka mu nzikiza NRM musana ye ruling party eri mbuyinza pulezidenti ali ku ntebe alamula tumwesiga ate ne bannayuganda bamwesiga era singa bavaayo bonna ne tugenda oba ku State Square oba bonna awagazi bonna bajja kujja bagambe baneetulise kiwa mu Uganda mulimu emirembe abantu bakola bino ebibiina tebibajja ku mulamwa bo bennyini bebeekuba naye nga kasente kano ke kabaleetera obuzibu bannayuganda njababulira ekintu kimu muwagire programu za gavumenti bino ebibiina mu birabe bulabi mubamanye emisana boogera birala ekiro boogera birala naye tetukkiriza kyebibiina binabi era ate we respect them naye bwe batandika okwekubasa kyekijja kujja yo etunuulire ebeerewo ku lwa bannayuganda kuba bwe tuwulira ab'ekatonga nga beekuba n'abenajja nankumbi bannayuganda bebajja okukola ki bebajja okifunamu obuzibu business community ejja kukyankalanyizibwa kyova olaba omulimu gwali ebikitawaanya ebyensi biba n'abalyako bannaabo puliisi tubasaba mwe bennyini tukola ate bano abeeyogeza nebeeyogeza ne boogera bino munnagenda byagamba nti betugenda avunya abantu nemuneetwa abamanyiira
twabamanyira ebifumo moba bikoli moba whatsoever bajja kuvuma fenno ate abali mbuyinza abamu gye batukkiriza nako bwe tuba twogera bateekawo embeera ne bavuma ne bakola ki naye omusana gusigala musana omusana gusigala musana tujja sigala nga bannayuganda tubasaba ekintu kimu ebibiina yes gye ebiri oli waddembe okubeera yonna gy'oyagala naye beera objective sigala ng'olaba ekituufu bwe tulaba nga abeekatonga gwe bw'oba olaba be bakuba bannaabwe bano oli waddembe okudda enajja nankumbi naye nga ffe tujja kusaba ekintu kimu gavumenti oba pate eri mbuyinza ekola omulimu gwayo era yo neetegefu okulanga bannayuganda ababeera safe ebino babyekuba oba bikola kimu ffe tujja sigala nga bannayuganda tubasekiwalinga mu mbeera yonna era ffe ebiina tetumalira biseera kubanga byo bikola byabwe ate ne bimala ne byekuba esebo FDC egina tereereti FDC mugenda giyambako mutya ffe nga ekibiina ekiri mbuyinza tujja bbawo amagezi bwe baba bafunye sente eziva mu ipod sente ezo zikole ebyekibiina kyabwe ate bano bannaffe bano abatunula mu abakungiriza bano nti bali akasente nga batunulira nti bano babalyako akasente bannange kati bwe tuba twogedde ku baganda baffe bagagga kano mugagga alina ezimala ekibiina kyabwe nabo bakirike kitambule ngafe aba NRM bwe tutasobola kwonoona ssente whatsoever kukyankana kibiina kyonna naffe ebyokukola tubirina nvudde kyaddondo tusimbudde tutambula roadmap yafulumye era ebifo tubyagala okubizza ku sayidi yaffe olw'ensonga bano bannaffe tebakoze balimbalimba bannayuganda tebabakoledde good enough bannayuganda babalaba musigale nga muwagira ekibiina ekiri mbuyinza pulezidenti ye pulezidenti waffe era 2026 akomawo tusigale nga tukkiriza mu gavumenti ne programu za gavumenti nze ndi munnayuganda aweereza newe sitabeere mu position ya bukulembeze nga oba ndi member of parliament oba whatsoever naye bwembeera ku kyalo nenkakasa nti programu za gavumenti zitambula ekyo kyekisinga okumpa emirembe nga munnayuganda okwesimbawo nzija nze mbeera nze okubeera munnayuganda ate nno mpeereza nnyo bannayuganda mbaweereza okufaako obufi olw'ensonga ndi mu kibiina ekiri mbuyinza wandowooza ye naye mu uganda yaffe eno etaddewo platform zonna aba asobola okugenda nafuna education y'oluzungu gyayagala whatsoever kwa gavumenti yateekawo no of course tulina ebyokukola nkola mirimu gya kibiina ekibiina kyenkakasa nti gwe musana era gwe mukka gwenzisa so bannayuganda mukirize NRM mukirize mu gavumenti eri mbuyinza manifesto tuli mu givuga era tujja kakasa nti munnayuganda okifunamu mwebale kuwagira gavumenti mwebale kuwagira president Kaguta Museveni program zijja kutambula muzenyigiremu reactingawo ku muganda nge musomesa submission gyakoze maicha naku nnyo okuba nti omuntu omutendeke ng'oyo asobola okujja na bakugambe ntya bwe nakyogeranga kiyinza okuwulikanga ekivuma naye musomesa mu submission ye n'omwana omuto asobola okukiraba nti ajustifyinga NRM engeri gyeri mu kutagalamu engeri gyeri mu kutagazaamu ebibiina bino awakana ye kenyininyini nti NRM tegulirira abantu wa ssente naye ebikola birabiddwako Juliet na Bosa Sebugwawo owekitiibwa bazze babawo ebifo lwaki so ebyo byonna yekangabiriza mu bwekangabiriza obudde bulabika ayogedde mu nnyo ekituufu akitegeedde ayogedde mu nnyo ebibiina by'obufuzi byonna byonna tebisobola kuba